Ye mwana mwalo egwaita Vivian Tendo banga lya mwezi nga gumu ku myezi ebiri yafuna obutakanya ne bannaffe aba Louse Entertainment nasobola okubatenga asitulamu ebibye n'ava yero olutalo lwali lw'amaanyi nnyo mwasobola okubatenga mwaluulirako Vivian Tendo era nga kayimba kalinawo akadde kana ka latest akayimba bakayita Boolwawo ndowooza ke kayimba kalina kokka mu nsi ziri zonna baazimutwalako kati oluyimba lwe yakayimba luli lumu lwokka Boolwawo n'olulala kolabo gye yakoze n'omukulu gwe bayita Tafubi. Mwana muwala ono yasobodde okubaate nga afuna eggaali bingi nnyo yasobodde okubaate nga byayogereddwa yafunye emmotoka empya ne babuuza Musa atagenda nannyini wa Kiso Giants oba Onyango ono akwatira ttiimu y'eggwanga bangi ne beebuuza Vivian Tendo n'avaayo n'ategeeza nti abadde asevinga ayina bizinensi ey'okutunda furniture kwe otutegeeza nti emmotoka eyo yasobodde okubaate nga afuna yagifunye mu savings ze tewali musajja wadde n'omu yasobodde okubaate nga agimuwa baatugamba nti omukulu gwe bayita Musa atagenda ye yamugulira emmotoka eno ye n'awakana Onyango n'atugamba yagimugulira n'awakana ne batugamba nti wa management ye yazaavuga music byonna n'agaana. Vivian Tendo wuno atugamba waliwo ebifaananyi bye twalabye ng'ali n'omukulu gwe bayita Tafubi agamba nti waliwo akayimba akapya ke balina ne Tafubi era kapya nnyo. Vivian Tendo alinawo ennyimba 2 zokka ziri baazitwala tazinaako buvunaanyizibwa wadde n'akamu bamusanga ng'aziyimba si mikolo mwebuli mulaba omusajja n'omukazi giba mikolo si mikolo. We have a project tulina oluyimba lwaffe baluyita hello ebifaananyi ebyo bye mulaba ta love ballad kayimba kalungi nnyo tonakawulira kalungi nnyo by the way so ojja funa obudde okawulire kalungi nnyo era we katakunyumira kozi nga tolina akwagala ye Vivian Tendo wano nno twatugidde okubaate nga atubuulira ku mmotoka gye yafunye lwakuba agikwekako katayagala giraga bantu bangi ne beebuuza ani yamugulira emmotoka eno. Vivian Tendo abayimbi badde tebayimba yagamba bw'ati sigenda kibanjulira kubanga kyange si kya ggwanga kyuma kyange. Anyway siri nnyo comfortable with like ekintu ky'okudisplayinga nti banange nyina kino nyina kiri because somehow somewhere olumu tekiba kirungi omuntu ayinza okireceiving mu ngeri nti oba weeraze oba something of that kind. Naye n'ekitali ekyo njagala nnyo okubeera n'obulamu bwange nga nze nti wenzija ne mbagamba bannange kikino ekyuma kyange number plates zonna ne nzibalaga kitegeeza buli we ngenda bagenda babagamba Vivian Tendo wuuyo. Vivian Tendo yafunye Mark X emmotoka gye yafunye yagamba nti Mark X yagifunye lwakuba nti entambula ebadde mutawaanya kubanga ye ekirooto kye kyakuvuna benzi era wanaavaayo omusajja nga amuwa emmotoka eya benzi Musa atagenda oba Onyango mwabamanyi motoka gye nali njagala oggula. First of all omuntu yenna alina mmanyi everyone knows nze njagala Benz okitegeera but since I can't afford it right now nanoonyayo emmotoka esobola okujja mu bajeti yange okitegeera nze it wasn't even among my priorities wabula bwe nali noonye ekyokugula ze zimu ku mmotoka ezaali zigwa mu bajeti yange naye nga sinti y'emmotoka gye ngamba nti it's my dream car. No, my dream car is a Benz please. akyalemeddeko wuno atugamba nti sente ezigyewo ez'emmotoka No, nze siri bwentyo. I'm a very very independent girl. Si depending ku muntu yenna. That is why sitera kunyiigira bantu kuba sisaba. Mayi bw'osaba omuntu n'atakuwa oyinza ofuna entondo. So that is not me. Ebintu ebisinga bye nnina I work hard for them and fortunately oba kangambe unfortunately si kintu nti nakiguze mu music tubadde tetukola for 2 years so it is something to achieve from my side business ya furniture. So yensonga achimpulira nga it's not necessary okuchanjulira abantu because it's something. Ye Vivian Tendo oyo yagambye tewali musajja n'omu yamugulidde emmotoka wabula ebazizza abasobodde okuba tebamuwagidde mu ndongo ye mu kabanga akatini kasobodde okuba ate nga ayiriba n'endongo ng'ali mu management empya watambuza endongo ye. Abafanzi bange njagala nnyo okubeebaza okumpagira okwagala music wange ne ba clients bange bananga abatugulako furniture mwe musinga because honestly business eyo nze nga nze mbeereddewo nnyo mu lockdown nti bino bibadde tebikola naye I've not been struggling oba okitegeera nga still obulamu butambula. Yenteekateeka eyo Vivian Tendo bw'atutegeezezza nti ye emmotoka
yavudde mu savings ndabyeko banafu abaswangiza avenue mwana mulago bayita zawi naye bamuyiyemu emotoka babadde mu western tour eyo babaddeko mu tour mu northern Uganda zisobodde okuba ate nga bazimaliriza bulungi bamaliriza n'olunaku lwa John Ross and Rhymes ekyakutte eddala obulungi yenteekateeka bwe yatambudde.